Anja kweronda banna emitendera yonna twagigoberera kiyinza kuteema era nenkizuula nti siriimu muganda wange akakagwera akalulu wa box kale nawe Elisa John. Ero eja eri awo. Zaidi ya ofisi. Hello, mwina mama. Paka sawa 10 lwakuba naye era n'omukyala n'azaala ebisa bimuluma siri mulonzi ndi administrator wa elections ninda bulinzi sawa babali awangula mukama wange badde mugaye kwegamba nze kubya there's nothing I can tell you. I want to emphasize that we must have peaceful election. This business of harassing people, don't give me your bite, let me give you the bite. Okay? That's how I work with press. This business of fighting in election must stop, because at the end of the day we are the same people. That's why I've moved with the council Sebufu of NUP. We go station by station. Where there's a problem, let's handle. As NRM, we are a peaceful party. We don't want anyone to taint us. And when we win smooth. Like we are winning this one, hands down. With you. I want to see maybe you had to be with Dale. I want to look for him. You had to be with Dale. Actually, they were. Omubaka yatuuse dda ali Nambi oye alla kulembere Fire mu black. That's what I said. When
No, let the interview be done. Media twagala okubeebaza bannaye mukozi omulimu munene nnyo. Kamera ye erabisizza ababbi b'obululu. Kamera zammwe mwebale, twagala kubeebaza media houses zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti ekintu kino from day one mubadde naffe. Mwenna twagala kubeebaza ne mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate mbasaba tulemezeemu mpaka kumaliriza kalulu. Tulemezeemu mpaka Makerere, kuba ne Makerere waliwo akakodyo. Abayaye bano engeri gye baatutte ekintu kino mu Makerere bataddeko n'ogukomera ogunene. Kakati nawo waliwo akakodyo nti bonna bwe baba baagala okukangira mbwe bati oyagala okuleekaanira bajja kunyiga naye oluzungu lujja kunta 2 akalulu ka sweet cake. Ogenze kulonda? Ngenze kukasula nti nzaalibwa wano nkulidde wano abantu bonna abali ku baloti pepa abantu babamanyi kyokola leero nabajooze netekako naggaali. Of course ebitongole ebikuumaddembe tulabye abantu abali mbibombola byesirabanga nako emambo ogireetera ki mu by election eno constituency y'abantu bakkakkamu kubanga mulimu amadiini gasibuka wano mulimu bali ababahayi tempo omukubo yoono kakati mulimu bannaffe abasiraamu wano wenyini wetulondera mulimu abalokole abantu bakkakkamu naye oleetera ki emmamba kutiisatiisa. So ebitongole ebikuumaddembe baleese ne baradisi besirabangako Kasanko bangabire mu Kasanko yani Kasanko omukulu oyo bangaaye nti mwali yeegiriisa adde eri abantu batidde nnyo babatiisizza nnyo naye naffe tugenda kudda ku mulamwa gumu kuddayo ate kukunga abantu bajje Nkuba ki gy'ogambye gy'olese kasi ebimoroka biweetiye bibuldoza baleese mamba zonna bazimazeeyo ensonga lwaki naddala abakyala kubanga abakyala ke kalulu kange mukimanyi bulungi nnyo wano akalulu akange kayimiriddewo ku bakyala ate mambi omukyala ye muntu asinga okutya batya mangu era mbasanze beggalidde mu mayumba nyina olutalo olw'okuva wano ate nzireko mu mayumba ngende nga mbakoonako nzigi zaabwe mbagende mujje mukole ki mulonde. Ekyokubiri abaana bange abaggeto bato bange bangi abaana abo bano abakuumaddembe olubatunulako bwe bati babalooza baziba misango bankubiddeko nga poliisi zanise okujjula buli wamu wonna mu ggeto abaana bonna beekwese tebasobodde kujja kulonda lwa intimidation bakoze akakodyeko okutiisa naye gendayo tujja kukola ekisoboka abantu baffe bafeeyo abakyala n'abavubuka bayinyigire mu kalulu kano. Sweet cake nteeka okuwanika ebbango oli omwami waliwo omwami yagamba nti ne bwozina essaawa 20 naye mugamba nti naye ne bwazina essaawa 40 kawempe ey'amambu katalina gy'agenda giraza eno Baker, Head of Missions of Global Election Observation Missions. Akalulu twakalondodde okuviira ddala emabega okugeza tubaddeyo nga basimbula emmotoka ezitambuza obululu okutwala mu bifo ebyenjawulo mu Kawempe North. Bwe tuvuddeyo ne tujja ku polling stations bazikuddewo nga tulaba mu bifo ebisinga tubadde Kazo, tubadde ku Biraali, tubadde Kanyanya, tubadde Komambuga. So at least gye tubadde yonna ekisooka abantu bazze mu bungi bajjumbidde okulonda. Ekyokubiri tewannabaawo kavuyo konna nti oba bano bokisi bagikoze noba bakoze kino. So kabadde kakyatambudde bulungi era abantu bakajjumbidde mu bungi. Yes. Amanya nze Walusimbi Baker nga akulidde mission zeno abazze okulondoola ebyobululu wano mu Kawempe North by elections.
okuva mu kibiina oba mu organisation ya Global Election Observation Missions. That was just in this spring. Kuba Mwami Joel kyalina okumanya nti ne bw'obeera ng'oli leader of opposition nga newankubadde olina police tolina gikozesanga bw'oyagala kubanga ekyabadde olunaku lw'eggulo kyalaze just obujoozi n'enkuzi bw'embi ey'omuntu kuba tasobola talina gundi yonna gy'atulaga nti yabadde ayina bwe yakutte n'obulu tewadde na muntu yenna gwe yakutte n'akalulu naye gojjeeko ekyo akalulu kano tukatambuliddemu ebbanga lino lyonna naye ebbanga lino lyonna libadde ndabye nga wabaddewo obukkakkamu NRM tubadde ne rally nga 12 wano Prime Minister abadde ne rally 9 tulina rally endala gye twalina ewali eya Museveni awooma eri Kawempe ku 5 twadde ne rally endala ennene ennyo wano ku Mbogo ne President naye tetubaddeewo wetukubaganidde clashing between political party players. Ekyo no kikulu nnyo abantu okumanya nti newankubadde muyinza okuba nga muvuganya mwine mwino kimanya nti candidate omu yekka yayitamu kati bali 10 naye era omu yajja okuyitamu. Ekisooka abantu balina okukimanya nti eggwanga lyaffe tetulina walla we tusobola kulaga singa tulyonoona naye ekyonoona eggwanga si kinene ebigambo bye twogera engeri gye tweyisaamu so kikulu nnyo political party players ab'enjawulo ba presidents b'ebibiina ab'enjawulo okusaba emirembe okwogera emirembe ekyala ba political parties zina okumanya tulina etteeka eritufuga nze chairman akulira ebibiina mu Uganda political parties and organizations zonna chairman of the National Consultative Forum era olwakyo vola ndi wano ng'omutunuulizi okusinga nga chairman wa NRM ndi wano nga observer olw'ensonga nze chairman akulira ebibiina byonna mu Uganda n'ebibiina byonna mu Uganda tulina etteeka eritufuga lyetuta code of conduct ekibiina kyonna ekinaaba tekyeyisiza bulungi tusobola okurecommendinga ekibiina ekyo okuwanduukululwa mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe kubanga n'eggwanga tulina limu omuntu yenna alowooza okulitabangula tetusobola kudduka wano ffenna n'abaana baffe ne bazzukulu baffe ne bajjajja baffe ne basenga baffe omuntu yenna ekintu ky'ogenda okukola kimanye nti okikola naye okikola abazzukulu bali wano abaana bo bali wano abaana bakulaba ate n'ekirala okosa eggwanga lyaffe so kikulu nnyo okumanya nti tuli mu nsi gye tutasobola kubanga ffenna tuwagira ekibiina kimu tuli mu nsi gye tutasobola kubanga ffenna tuli ba ddiini emu tetuli baggwanga limu as in tribe naye tuli baggwanga limu as Ugandans so njagala okubakowoola mwenna okumanya nti this country ffenna gye twetaaga okontributingako emirembe gyayo ebyo twogera engeri gye tweyisaamu oba oli muvubuka oba oli mwana oba oli mukadde olina okumanya nti erino eggwanga lyaffe ffenna ayo tulina okukuuma emirembe mu kirokole ntambuddeko Kanyanya nga sinalabawo nnyo ffujjo nsaba abantu bakuuma emirembe nsaba abantu bamanye nti kano kalulu kyekikayisa akalulu kwe kubanga baga nti awangula yakola ki yakatwala abantu beesalirawo gwe baagala temuli sirabyewo nakubba sirabyewo kimpozi nga kunajja luvannyuma naye nga tubadde tukyali bulungi sofa Haji Rashid Bale omwami wa Hajati Namfarida nga candidate owa NRM mu kalulu kanaka Kawempe North by election kyensobola okwogera nkakasa nti abantu bangi mu kiseera kino bamaze okulonda fe tulondedde nange mwenyini maliriza okulonda akange ndi mugumu era ndi mumativu ku bantu engeri gye tubayiseemu n'engeri gye batusuubiza n'engeri gye batwaniriza nina obumativu n'obukakafu nti tewaliwo kirala kisobola kuva mu kalulu kano okugyako obuwanguzi. Njagala kugamba nti tulinze bulinzi
essaawa entono ezisigaddeyo okukakasa nti abantu ba Kawempe North kye baagala bakifunye, kubanga mu ngeri ey'olwatu n'essanyu lye boolesa batulaze nti baagala omubaka ku luno obw'obuweereza bono engeri gye balina ebitundu byabwe ebya gaazi ebingi bagiyita parapase, nti bakooye parapase. Kale tuli bakakafu nti balonze omubaka gwe beegwanyiza. Emivuyo gyonna mu kalulu kano era nsaba banna byakwerinda bonna bangi bavudde mu bibinja ebyenjawulo mu byokwerinda okugezaako okukuuma eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe n'ebintu byaffe. So mbakubiriza babeere nti bakuuma eddembe ly'abalonzi bonna n'okubeera nti babafuula bagumu okuvaayo balonde. So ffe tubeetaagisa because abantu bwe banaatya tebajja kuvaayo kulonda ate nga twagala balonde. N'ekirala munsabireko bannange, munsabireko emikisa naddala mu abantu nuzzaamu kamera, munsabireko, please pray for me. N'okusingira ddala bannakawempe North, ndi wano Mbogo Primary Playground wennondedde ku makya ga leero ssaawa nga 4:30 zigenda mu 5. Mbakubiriza mwenna okuvaayo mu bungi naddala banna ena mwenna abali mu yellow books nga muli emitwalo 26 nga tumanyi nti singa muvaayo ne mulonda akalulu kano tuteeka kukasinga, then tuteekwa kwongerezaako bwongereza abantu abalala bonna mu segments oba mu groups oba mu bibinja bye twasinkanye ebyenjawulo. Bannange njagala okubagamba nti campaign bwe zaatandika twanoonya akalulu kano nga ffe tukozesa nnyo enkola eyanju ku nju emisana n'ekiro nga tusiŋŋaana abantu mu maka gaabwe ne ku mirimu gyabwe. Bwe twamala ne tusiŋŋaana abantu abasangibwa nga baawamu nga bw'onoolaba aba taxi, aba booda, abannekola jange, tetulina gwe twasosola, bonna twabakola ki, twabasinkana mu kugezaako okubategeeza olutabaalo luno n'okusinkana abakulembeze abakulembera amadiini, abakulembera amawanga n'abakulembeze bonna ab'engeri ez'enjawulo. Twakozesa nnyo ne media, especially social media, okulaba nti tunoonya akalulu kano. Tuli bagumu nga tusinziira mu yellow books zaffe ez'NRM nti singa emitwalo 26 bakuba akalulu kano ne bwe tunaafunako ettundutundu nga lya mitwalo 2 tujja 10 oba kale 20 tujja kusobola okuwangula akalulu kano. Tujja kuba twetaagisa kwongerezaako bwongereza naye nga tulina kye bayita block vote. Plan One more honorable this side. One more honorable here. Honorable here. Honorable Chusake. Can I get that? Yes.
any other which was the feedback by the very focused. So we want to give them look at some but most importantly, according to the report, the post-2021 election report, we were able to see where our major weaknesses were. The late Honorable Senjirinya won with 44,000 votes, and yet members of NRM in our yellow book that make the whole of Kawempe division are over 50,000. What did that show us? We needed to do a lot of work within our members of NRM that are registered in our yellow books. That is exactly what we have done. We have lobbied them. We have many had issues of intimidation. You know what happened in 2021. Whoever is not holding the camera, don't sum it to a police station. Era naye ebyo nyiza obutabyogerako kati abanange bekikwatako be banabyogerako okunsinga naye bo bwe balowooza nti balina kye baagala okukola baleme kulowooza nti ate naffe kye twagala okukola akalulu kaffe tukanoonyeza mu bwenkanya mu mazima era nga tulina essuubi nti akalulu kaffe tujja kafuna nga Katonda bw'atutegekedde twetaganya okulonda kubanga kati olaba era polling stations bwe zigguddewo abantu bajjumbidde era batandise okujja okulonda. Of course tumanyi nti by elections zino zitera okubeera n'okusongozebwa nti abantu bazijjumbira naye bazijjumbira tebatera nnyo okuzijjumbira oluusi weesanga nti oba abantu abalonzi balinga 200 nosanga nga baliwo nga half of the number oba even quarter of the number tukisanze nnyo mu by elections naye katubeere n'okukkiriza nti eno by election ey'Ekawempe tunaasobola okufuna abalonzi abangi olw'okuba nti tugezezaako bakunga obulungi. Batugambye nti mwagudde mu okugenda n'otandika oyingire otomera ennyumba z'abantu oyingira mu maka ga munno nga takuyise sirowooza nti kiba kya bwenkanya senga tukeera ku makya ne tugenda ne tutandika okugenda ne tutomera butomezi amayumba g'abantu zedoza tekiba kya buvunaanyizibwa so okugonookera ku makya toyina kaadi ekulaga nti oweereddwa obuyinza ojja oyaza amaka g'omuntu toli wa poliisi lwaki oba ojja okuyingirira abantu so nze ndoza tekyabadde kya buvunaanyizibwa naye wakati mu byonna bayagadde kibeere bwe kiti kyomukisa ekisinga okwewuunyisa mu byonna kwe kubeera nti bannaffe ab'opposition ndowooza batandise nabo okukiraba nti abantu ndowooza bakooye okulimbibwa kakati mu kutya okwo ndowooza ne batandika okubeera nga buli muntu yenna yenna bamutunuulira ng'agenda okubba obulu naye ngaebyo si kye tuliko omulimu gwaffe tugukoze campaign tugikoze era oluvannyuma twegattibwako n'owekitiibwa Nabbanja naye najja n'atukwasizaako baminisita ne bajja ne batukwasizaako buli omu yenna bamwe ba paalamenti abakulembeze b'omu kitundu tukoledde wamu so nze nzikiriza nti omulimu gwaffe gwe tugukoze n'olwekyo oli agamba nti tubadde tugutiikinga ye nga tugugyeewa ng'ate electoral commission ebuleeta ku makya so ebyo byonna byakwekwasa na kunoonya byakugezaako kwekubira mbuuzi tayamba ekyatuuseko ate era nga lemutukulu bakyali bangi abajja tulina okukkiriza nti Katonda agenda kubeera ku ludda lwaffe kubanga omulimu gwaffe tugezezaako okugukola tugezezaako okulaba nga tunoonya akalulu kano bwe kiba kisiko tukikabadde bulungi tugezezaako okukabala ne tugonza ettaka
so nzikiriza nti abantu batandise okutegeera nti okulonda gavumenti eri mu buyinza kyekisobola okubakolera okubatuusaako services. Kampeyini yaffe eno tugikoze mu nnaku zonna ezatuweebwa ng'essira tusinga kuliteeka mu ebyo ebikwata ku bantu ebibaluma ebibakwatako, essira yaffe we tusinze okugiteeka. Era njagala nnyo okwebaza pulezidenti olwa engeri gyatulambiseemu n'engeri gy'abadde atugayidinga mu kampeyini eno. Era njagala okukkiriza nti abantu baffe bonna be tusobodde okutuukako, lwe tusobodde okuyitamu, ensonga zaabwe tusobodde okuzitwala nga nkulu ze babadde baraizinga, naye ate wakati mu byonna tetuyinza buteebaza n'ebyo gavumenti byesobodde okukolera abantu b'omu kitundu kino, kubanga ebisinga ku byo naddala ekikwata ku nsawo y'omuntu wa bulijjo ekya ssente za PDF, pulezidenti already abakakasizza abantu baffe nti kati bano abali mu bibuga agenda ssente kuzijja kumuluka zibeere nga zikolera ku byalo. Kaakati bw'obeera ng'olina omukulembeze oba ng'olina gavumenti efa ku bantu mu mbeera bw'etyo, siraba tewali nsonga lwaki abantu baffe babuzaabuzibwa ate balonda abatagenda kubayamba abagenda okudda mu kuwakanya gavumenti. N'olwekyo tulina okukkiriza nti abantu b'e Kawempe bagenda kulonda NRM kubanga yegenda okukola n'abantu ba bulijjo, yegenda okubayamba okubatuusaako services. Ekisanja bwe kinaggweerako tusuubira nti ebyo ebyasuubizibwa mu bantu b'e Kawempe bijja kuba bituukiriziddwa. Njagala okwebaza Katonda nti atutuusizza ku lunaku luno olwaleero lwe tubadde tulinda